tugenda mu Palm Sunday eno Sunday sibe kiri seguya kati week ya Easter okugambi Good Friday Easter Saturday Easter Sunday Easter Monday kakati oyogedde ebintu yalijukira tuli munnaku nkulu za kalema omusajja mwabidde mukyala wa munne naye kale mpuli waliwo ebintu byokola n'oyanga naawe utiddemu ono mukwano gwange muzi Sheri Matovu kati ate yatutte okulekawo Thaddeus Katumba bbawe omulundi guno noza gwa mukaaga nga bwadda bwano babwadda si kikulu kuba twakimanyiramu naye ate okutwala bawa omanyinange byasesensa oyo bamuyita Hassan ali ono Sheri Matovu abadde mukyala wa Thaddeus Katumba obe yali ate avayo bwaddayo Thaddeus Katumba manya akuba obulamu kati ye ono bwe yanoba n'agenda n'afuna nadda kati ali yasitukidde mu ninkini wa Hope Shifa ono wewunyisa omwagala waawo wa Hope Shifa tulage Hope Shifa ali awo bannange waliwo byolemwa yoyo nange nenzikiriza kati oli bangambye nti wayi Hope Shifa saagala kugenda wala nnyo abadde mukwano gwe ennyo waliwo yamufudde mukwano gwe ennyo omulala yamufudde mukwano gwe ennyo omulala omusajja nga tumuleesa aluwa omupya kati Hope Shifa ani oli Sheri Matovu ng'ayogera ebyo naye ku lunaku lwakutaano bapromota babadde ku ofiisi yaabwe National Promoters Association emakindye Katumba ono eyabadde akava mu kibiina kya Ampnet okwegatta ku kiri ekyaba Abitex babbalamu ne bakitti n'ayogera omulimu guno ogw'endongo tuguwa ekitiibwa mwe tuwasiriza abakyala ababadde okubirabagala mwe banobedde naddamu nakkiza mwe banobedde naye abadde tayinza kwogera just as direct nti oli yanoba kuba nzijukira omukyalo ono yali yaddayo omwaka ogwedde nga gutandika nebanga yali yaddayo agala kisirikizaawo nti Sheri gyali paka oli n'amugamba n'anoba nti ye nze nga mulimu guno ogumazeemu emyaka mingi olw'ensonga mulimu guno ogumazeemu ndowooza emyaka egiwera 20 nava ku ssomero netandika okubeera ku Nairo Theatre awo nga sama mu gurupu yamuswana madala yempeerera nga nongosa theatre biki kati ate Nairo Theatre yeyaliko abantu bonna ab'endongo buli atandise yenna atandise naye n'omulango nabwigira awo enjagala tubeere nga tukwatagana oguno omulimu mwetukulidde mwetufunye abakyala mwetuweeredde abaana mutulimu mwe banobedde mwe baddayo kugamba gwe mulimu guno mwe banobedde mwe badda olaba abantu baba n'ebintu byabwe naye nga tebajja byogera kati singa ayogedde akantu ako yabadde bajjo daga mwe banobedde n'agira nze mazima nadde manyi nti gyali naye okutuusa yakkiriza bwe banobedde bwe badda confident kati tutandika okuyigga tetwaguddeko asani oliriza Sheri bwawaana agambye nti ate banze bwe bambonyabonya mbulenvaayo taakukyawe ne bwanjagalamu omwezi ogumu kasamba ngwagaddwa mwe bannairaavu mugiyita ki wae byansobera nafunya njagala kyekyo nafunya njagala awulira nti anneetaaga njagala mbeera bye bakwagala tobeera bye batakwagala Mungu bw'atyo bwe yakireesa abantu lwaki muwakanya nnyo abantu baagala okuwakanya naye ekibanga Mungu bw'atyo bwe yakisazeewo nze ani agaana naye bane lwaki tugendayo nnyo bannaye nze n'omusajja anankyawa n'okunkyawa kyomanya ndi bulala kati ndi mulaavu saagala nnyo okuzza bikadde era Mungu bw'anaaba akisazeewo tosobola kumanya ntegeka ze asobola okugamba Sheri ono akaabye nnyo kamuweyoko omusajja amusanguleyo amaziga omwaka it is okay bw'aba asazeewo as long as mba nsanyuseemu mba njagaddwa tuleme kubeera ku bino bwate kati nno kambabulireko kimu omusajja ngo waliwo engombe egamba nti omusajja oba omuntu omutambuze muwaakadde mu stadinge musome ebyo ebintu nabizudde byonna byebimu omusajja gw'olumiza ne gw'oyanguyidde bukya kumakya n'akukyawa oba akwagadde wiiki emu it is okay as long as wiiki eyo ginyumiddwa
okitegedde genda ebakwagala ng'omuntu yakwagala nnyo ya bikola nnyo nze obuvunaanyizibwa bwange nno sinnabulemererwa sinnabulemererwa era sinoonya ani agenda ku buntikkula kubanga bwange ng'omuntu naye nga bweba nga tata w'abaana asobodde n'agamba nkoze bwe kiti nakyo sikigaana naye ng'ate tuli fine kati He's been a good friend to me abadde ankansolinga bintu bingi abadde advise ebimu nga ndaba bwe bityo bakyala ono gwe mbeera naye mu ku TikTok aliwa ono gwe mbeera naye gwe mukala naye ku challenge bwa TikTok yoyo of course Hassan J yeah yeah nga mwana muto tebamukutwale koyo nze ndi mukadde mmeze envi zinduliruddawa kiri omuwala nga Hassan nga mwana muto envi zimmeze nze bannange sibalira kyenyiza kugamba naye nga buli muntu ayagala amuwa emirembe n'essanyu ova ku bigambo by'abantu and tetuli wano kuprovinga abantu kubanga abantu tebalina ebizibu bingi tebalina budde bwaffe era boogera ku makyano ga nti banandaba bati bani abalina obudde bwo buli muntu alina ebyokukola okitegera teri alina budde aba balina obudde batalina byakukola kati nze nga nzola mama nanyunja ali mu freestyle agita freestyle alina bebi wa myezi 7 balina abaana ndoza bana ne Thaddeus Katumba bulamu bugenda maaso naye bannange Simon ne muntu mu kibuga soko omutulaga omukulu oyo teweerabira Easter Monday ali kubula wa Forest Park mutwalo gumu ku mitwalo 2 era tikiti joyingiza jaka akakonge nokatereka ejja kuwanguza olugendo lwe Dubai bwe kiri kati nga tumuvuddeko namala vibe ku Mary bannange mukama bagambe mpaka sese ekintu kikoze kyamwe omukulu oyo twabadde wano olukiiko egguloko Vision Group buli stakeholder nga mwali okuviira ddala kufa bataddemu ssente n'abalala nnyo bagenda kubyennyonnyolera kakati bagambe aba Iron Motors bataddewo emotoka namba eyo gyolaba tiketi zammwe BMW mwe mujja okuva wangula omuwanguzi Simon yabadde akubiriza olukiiko luno ate neera kuba kintu kya wakati tunakola kikatubasiibule tukirekewo nga asatu epo etusimbula tuddanga lumu ate asasula mangu enamberi 0758950000 sente zivaamu zigenda gula school requirements ez'abaana baba single mothers gwayina ebintu nga bikalu era nga bya school requirements kuba kweye namba tusobola okudiza abantu abali mu bwetaavu tubagaze olunaku lulungi katugibalekere namala vibe ku Mary nola namala tatambula yekka atambudde ne senga atambudde n'abayimbi atambudde ne badijje atambudde n'abantu bangi okusobola okutumbula ekintu kino ekya namala vibe ku Mary tusazeewo nga Iron Motors Limited tujja kukola lakebro ku Mary kwennyini anaabawangudde akaluka kanaakwata nga alina tiketi nga yagigula ku namala tujja sobolesa omuwa emmotoka era tusazeewo okugaba mu motoka bagita BMW X1 era tusazeewo ebifaananyi bino mubeera nga tulina $1 n'amala era tusazeewo kabadde kabe kuno tukatekewo buse nyanze Derrick Sekamatte kulwa Beats Like Derrick ng'okusingira ddala tuli mu bya saaluuni twegasse wamu ne $1 n'amala oba giyite n'amala vibe ku Mary okutambuza campaign eno oba tugiyite movement nga tucelebratinga $1 n'amala emyaka gyamaze mu media journey era nga okujjako okubanga tuli bamu ku bavujjirizi tugenda kuba tuvunaanyizibwa okuyoyoota abakosti waffe $1 n'amala era n'olwaleero tetumuyoyoose agirira ku kyamulaba abajja tugire ddala kunolwekyo gwatulaba tusaba busabi olw'abalungi be tulina wano n'abalungi naddala nange omulungi nze kennyini tusaba mujje n'amaanyi mwanguye okusasula tukole enteekateeka zino obulungi odde ng'ate omulundi oguddako ojja kubanga naawe okolera ddala obwassenga mukumaani bwe tugenda ku vibe ekya vibe kivaawa n'amala nabanaye pozaamu nga tebamanyi bumanyize wembeera waawo vibe eri omuntu wennyini bwembeera kumpewa mbanga yambadde omuzimu simayina gye kuva balinange mbanga mulalu nkiwulira naye nga kijja naturally kiva mu muntu ate onyuma kuba okutanga olw'ekisa okulira nawaali sanyakagenda ku kiddako olwo kati
yeyo vibe eri munamala mukama akutegeka kuyamba balala nga ensonga lwaki akufudde mukama tukozesa kyonna kyayagala nze obwa single mother bwanfula wiser zino ideas zize nnyo n'okusinga kwenandibadde nga nina distraction so sula kudawulinga mabala nzenga fudde ngenda bwedalo it's no way buli muntu afune ekintu kusera ekituufu mukama baba yagadde akifune ate bimusi buli omuntu alina kubifuna wabula kweyagalira mu kyolimu n'olaba nti okifuula ekirungi n'obeera nina mala vibe ku media tulese DJ Shiro tugenda seeya nga batukuba omuziki tulina MC Mosh tulina Saimo omunene w'ekibuga tulina Eddie yawe tulina band obere ku media nga boseeya nga eno band bwekuba kiba kirungi bw'oba oli singo jengo oli singo saagala kutuukere gye n'omuntu otabukire obanga omanyi tomubera bulungi abantu babaako ku media sebo oyinza otuuka eri ng'ate ozze n'omuntu ng'ate oyagala muleka nedda ekikole tekyagala kiryoke oba oli singo ensi ejja kulaga nti oli singo abantu bajja kubaawo wisotinge olugambo mu kyenkya ekoleddwa n'obutundutundu obw'enjawulo obunywa omubisi bwonna ne bukuuma olususu lw'omwana nga lukalu ate nga luweweevu gisange mu matundiro gonna okwetooloola eggwanga.